Nkwaniriza ku gumunange achaje komiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda akono kwe kwaffe ekabanda musoke owennabalanga bukoba kyaggwe akala amatendo nze nkubuzako natera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri era nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti enjole ya Sir Edward Muteesa etwalibwa ebaamunanika byajja bitya. President Amini nga yayongerako okukola ebintu ebyamusiimisa ennyo abantu ba Buganda mu kiseera ekyo yakkiriza enjole etuusibweko mu lubiri ebaamunanika nga kkiriza Amini yagamba nti kyampisa yaffe omuntu omukulu ng'afudde okutwala omulambo gwe ne gusulako mu maka gaagwo nga tegunnaziikibwa. Bwetyo enjole ya Muteesa yatwalibwa nesulako ebaamunanika ekiro kimu naye ekyo nga tekinnakolebwa. President Amini yagenda okulaba embeera y'olubiri lw'ebaamunanika nga bwe yali gye yasanga abantu abangi nga mulimu n'ab'amagye abeewaayo okuddaabiriza olubiri olwali luyiseyise lwonna. Amini yasiima nnyo omulimu gwe baaliko era n'abakubiriza bafube okugumala obulungi balyoke bayambe entegeka ya gavumenti okufuula emikolo gyonna egy'okuziika Muteesa ow'okubiri okuba egy'ettendo. Enjole nga bagitwala ebaamunanika basooka kugiteeka mu mmotoka y'amagye ne bagivuga akagendo akatono okuva ku kanisa Lutikko okutuuka ku kisaawe eky'omupiira e Bukesa. Okuva awo bagiteeka mu nnyonyi ya helikopita mwe bagitwalira okutuuka ebaamunanika. Mu nnyonyi omwagendera enjole mwatuulamu Nnamwandu n'Abagereka n'Omumbejja Mpologoma. Awo waliwo n'ennyonyi endala bbiri ezagenda nayo era nga zitwala abantu abalala abakulu. Nga batuuse Bulemeezi ennyonyi zaagwa ku kisaawe ky'omupiira ekyali okumpi n'olubiri. Abajaasi ba Ali batandika okusitula enjole okugijja mu nnyonyi nga General Amini atuuse. Yali yasooseeyo dda nga abalinda munda mu lubiri gye yava okujja okusisinkana enjole. Abantu emitwalo n'emitwalo be basanga ebaamunanika nga balinze enjole batandika buto okukaaba, okukuba emiranga, ebiwoobe n'okweziribanga. Okuva ku kisaawe ky'omupiira sanduuko y'enjole yateekebwa nate ku kyana ky'emmotoka ey'amagye kwe baagitwalira okutuuka munda mu lubiri. Abajaasi b'ekibinja ky'emmagamaga be baagikulembera nga bagenda bagifuuyira amagwala ate nga President Amini agivaako emabega atambula n'ebigere. Munda mu lubiri enjole yagalamizibwa mu kitiibwa mu kisenge ekinene. Abantu enkumi n'enkumi mwe bagisanga ne bagiraba nga bayingira era nga bafuluma mu ngeri y'emu nga bwe baakolanga mu kkanisa e Namirembe. Mu kutuusa enjole mu kisenge kino President Amini yennyini yenyigiramu mu mulimu gw'okuteekateeka ekifo kino era n'okusitula sanduuko omwali enjole ya munnamagye munnaabwe. Oluvannyuma abajaasi b'Amaliire Regiment bajja mu nnyiriri ne bateeka ebimuli ku njole nga bakulemberwa omukulu waabwe Lieutenant Musa, omuserikale eyakola ennyo ku kumaamulako gavumenti ya UPC ku lwanga 25 January 1971. Abasajja ba Kabaka ab'ekitongole ekicwa n'abantu abalala bangi nnyo abaasula mu lumbe mu lubiri ekiro ekyo. Tuluuse ku mutwe okugamba nti okuziika kwennyini. Ku Sande nga 4 April 1971 ku ssaawa 3 ez'enkya enjole ya Sir Edward Muteesa ow'okubiri yatuusibwa ku kanisa Lutikko e Namirembe nga bagijja mu lubiri ebaamunanika gye yali esuze ekiro ekyo ekyasembayo. Ennyonyi eyaleeta enjole yatonnya ku ttaka yaadinga bisatu okuva ku kanisa. Mu kiseera ekyo yasanga munda mu kanisa ne mu luggya nga wonna wafumbekedde abantu ab'engeri zonna, bangi ku bantu abo nga bakaaba, naye nga bakaaba kimugunyu kubanga baali babagambye dda nti abo abataasobolanga kugumiikiriza butakaaba bagende Kasubi enjole gye neebasanga baleme kukaabira mu kkanisa. Owulidde? Enjole ng'ejjiddwa mu nnyonyi yaleetebwa ku mulyango omunene ogw'ekkanisa n'ekwasibwa
nate omulabirizi w'ennamirembe Dr. Dunstan Nsubuga gwe basanga ng'ali awo wabweru wamu ne Bishop Koseya Shalita eyali omulabirizi we Ankole eyawummula era n'abakadde b'ekkanisa abalala. Enjole yasooka nezzibwayoko mu Hannington Chapel okusaba okwennyini nga tekunnatandika. Abantu ab'ebitiibwa abajja ku kuziika Muteesa owookubiri baaliwo bangi ddala munda mu kkanisa nga batudde balinda okusaba kutandike. Pulezidenti wa Uganda General Amin Dada ne baminisita ba Uganda, abakulembeze b'eddiini ezitali zimu, ababaka, abafuzi abakulu ab'amawanga amalala baaliwo bangi nga bwe baaliwo ku kusaba okwasooka, saako omukulembeze wa Malawi, owa Liberia, owa Senegal n'owa Central Republic mu Africa. Teekako n'emikwano gya Muteesa abajja naye okuva e Bungereza, abafuzi abakulu ab'ebitundu ebirala ebya Uganda, abalangira n'abambejja ba Buganda, omulangira Ronald Mutebi ne Kapiteeni Owen omukuumi we, abaami Mayanja Nkanji, George Malo ne Fred Mpanga, abaami n'abataka abakulu mu Buganda. Okusaba okw'okuziika mu kkanisa ennamirembe kwatandika essaawa 3:30 ez'enkya. Abajaasi ba Uganda nga bayambibwako aba Grenadier Guards be baasitula enjole okugijja mu Hannington Chapel ng'ekulemberwa abajaasi abalala abagendanga nga bafuuwa mu ndere oluyimba oluyitibwa The Death March. Okusaba kwatwala essaawa 1:30 nga bagenderera enjole bagituuse e Kasubi ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Okuva ku kkanisa ennamirembe enjole yakulemberwa omutaka Kibaale ow'ekika eky'Empeewo. Abaatwala enjole baaserengeta ne batuuka awo kati awali ofiisi za Ssaabalabirizi wa Uganda ne beeyongerayo nga baserengeta mu luguudo olwo okutuusa lwe baasala oluguudo okuva mu maduuka ag'ennamirembe okulaga Ennakulabye. Olwo ne bakwata oluyitibwa Kasubi Road olwali lwakaggwa okukuba koolaasi olw'ensonga y'okuyisaamu enjole ya Muteesa owookubiri okugituusa e Kasubi. Mu luguudo luno enjole ya Mwanga n'eya Dawudi Owookubiri nazo mwe baaziyisa okugenda okuziziika. Kino bwe bakinnyonnyola Pulezidenti Amin kwe kulagira oluguudo lukubibwe koolaasi mangu ago, era olunaku olwo olw'okuziika lwagenda okutuuka lwasanga ebintu ebimu ebya koolaasi nga tebinnakala bulungi, ng'enjole bagituusizza ku wankaaki w'olubiri lw'Amasiro wano omutaka Kibaale we yasisinkana Kaggo ow'e Kasubi. Omutaka si Mbazirwa Kantinti n'amubikira nti omuliro guzikidde, nkuleetedde enjole ya Kabaka Muteesa owookubiri eziikibwe. Ko Kaggo nti ntegedde. Awo Kaggo n'akulembera enjole ya Ssekabaka ne bagiyingiza mu nnyumba ey'ekigango eyazimbibwa mu maaso g'ennyumba Bujja Bukula, mwe baali bagenda okukolera omukolo ogw'okubikka akabugo. Abange abyanno sijja kubisusaako awo, nange kambiddire mu kitundu ekirala ate nga mbawa ebisingako awo. Ayi Katonda kuuma Namulondo.